Najirabye tweet naye tweet ya Salvador actually yabadde ne ku timeline yange ya posting nga wana hearing generals passionately testifying about the contribution of Natagging of course General Muhoozi Kaine Rugaba to the UPDF just got me even having more respect for the general. There's a lot that we don't know besides what we ignorantly interpret on social media. Much respect to the foster general. Okusinza ku Salvador yawanye munne okusinza ku yadda awulira. Ko John Sega wa musajja wattu. Muwogo wetaagako buugi. Wetaako chai mukalunga kalimu entangawuzi. Naye komesana asinga nga Salvador gati. Ogugati. Ogugati obukalunga teguli kafuna ekyokunywa. Anange ekiwogo kale buli omu aliira wali waliira buli omu aliyenga wayagala. Salvador yazzeemu sayinza butaddawo omusajja otasirikako. Bansonye mukulu wange gwempa nnyo ekitiibwa nange byansanze ku pate naye bambi saalidde wadde nkumanyi tokkiriza naye saalidde Salvador teyalidde wanaali ali tugamba naye leero bambi olutambula mu ba celebrities